ne pate za njawulo tubadde tulwananga tuteba mugolemu. Olutalo lw'ebyobufuzi Emasaka kati lukutte wiiki ey'okubiri nga lusibuka ku nkayana eziva ku nteekateeka z'ekibiina ekya NUP ezaatumibwa Kunga Uganda ekulemberwa Fred Nyanzi Ssentamu ng'ekigendererwa kyakwongera amaanyi mu kibiina kino nga bakunga abantu okubeegattako. Kyabalina mmwe nga bwe muliwo nga mukyalina ffe tubeera b'amaanyi naye bwe tuba tetukyabalina awo tuba tulimba. Wabula okusinziira ku bannakibiina kino okuva Emasaka okuli Oweekitiibwa Mathias Mpoga Nsamba, Dr.Abede Bwanika n'abalala bagamba nti enkola eno ekozeseddwa bubi nnyo era baatuula ne bagiyimiriza. Bwe bana bakyatwetaaga Uganda bwe betwetaaga tujja kubeerawo. Biden yali senita mu senate okumala ebisanja doza dekezi kumpi yadde agenda mu ttaano emyaka 5 abadde mu palamenti ya Amerika paka lwe yafuuka president. Fe ab'Emasaka n'ab'ebitundu ebala njagala bbawa amagezi. Omuntu yenna gwe mukyakkiririzaamu gwe mba mulonda kubanga agenda kuweereza mmwe ekisooka. Bw'ava mu kuweereza mmwe aweereze eggwanga aweereze ekibiina. Bwe bannonda mpereza ekitundu kyange ye priority eggwanga n'empereza n'ekibiina. Kakati mutunule abantu abalina obusobozi. Mutunule abantu abalina obusobozi bwe mba mulonda mmwe mulina amaanyi. Ekibiina kyaffe tukikkiririzaamu era tebatukuba miggo okukiyimbira. Ffe twetwala abamu twakola n'emisingi gyakyo naye kyetuwakana nakyo be bantu abamu okulowooza nti bagenda kussa wansi abakulembeze. Kati ekibiina kiba tekikyaliwo bwe tunyomoola abakulembeze ne tubamalamu amaanyi ekibiina kiba tekiri. Meeya agamba tebamuwandiikira mu butongole Ku nsonga eno okusinziira ku mmeeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja yategeezezza eggulo mu mawulire nga bw'atamanyi nti baayimiriza enteekateeka eno. Abakulembeze kati ekibiina kiba tekikyaliwo bwe tunyomoola abakulembeze ne tubamalamu amaanyi ekibiina kiba tekiri. Meeya agamba tebamuwandiikira mu butongole kuyimiriza Kunga. Meeya yali kitundu ku meeting Honorable Masasi Mpuuga Deputy President yayisa ekiragiro ekyo nega nti Kunga ayimirizibwemu kubanga yalimu ebirumira. Kakati bw'obeera mu meeting esazeewo ate tolinda kiwandiiko. Tolinda kiwandiiko kuba meeting obadde kitundu. Bw'oba tokkiriziganyizza n'ekyo kyogerera wali mu meeting. Kati meeya si mutuufu okugamba nti tafunanga kiwandiiko era tewali agenda muwandiikira kubanga yali kitundu ku meeting. Ensonga eno nga wowulirira bino etuuza bannakibiina kino bufoofofo era ng'abamu betwogeddeko nabo okuli Shamim Malende, Abede Bwanika n'abalala bagamba nti obukulembeze bw'ekibiina kati bwe bulina okutawuluza ensonga eno. Bino bigenda kukoma ddi Honorable? Erimu ku ddagala ly'ensuubira ky'ekibiina okutukkiriza okulonda abakulembeze ku buli mutendera. Kasi ekyo kinaakolebwa ate ffe Masaka nga bwe mbagambye tulina abataka. Abataka baffe bajja kutuula. Bwanika bw'aba yalimu ebirumira bamuyita ne bamutereeza. Yenkola yaffe y'Emasaka. Kati ffe Masaka tetuli bati nti embeera egenda kusajjukayo terina wegenda kusajjukira. Masaka abataka bali in charge. N'obukulembeze bwa Masaka buli in charge. Engagement n'akulira mobilization okulaba ng'ensonga zituulwamu. Ekyo kyennyini kye kiri mu kulaba kirina okuba nga kigenda mu maaso nakyo okusobola okubuuza waliyo ensonga ezibe zitaka okutunulwamu oba nedda. Kubanga Kunga erina okuba nga eri ku mulamu ogwo gwennyini omutuufu ogwagiteekesaawo. So tetwagala wabeere nti bwewabeera nga waliwo ensonga yonna erimu emabega wa Kunga nga si kya Kunga ekyagiteekesaawo ekyo ffenna tuba tukivumira. Ate ye Sadamu Gayira Bannabyabufuzi agamba nti kino kivudde ku bannabyabufuzi ab'omulembe guno bagambye nti tebawa balala kitiibwa. Kunoonya ngeri gye bastrikinga balance wakati w'abaluddewo babayigireko ate n'abato baleete gy'oyinza okuyita momentum mu kibiina ne mu opposition. Naye bwe banaalowooza nti abakadde be balina okubeerawo bokka abapya be balina okubeerawo bokka ekyo kigenda kuleeta rift n'akayunguumo mu bibiina byaffe naye n'okusingira ddala mu kibiina kaakati ekitukulembera mu opposition. Zizaakyo Bill of Values and Bill of Rights z'abamemba. Bamemba baba bamanyi
nze omulimu gwabwe bino binexpecting eri ekibiina bino byenkolera eri ekibiina nakyo kyebinsuubiramu oba kitegerekese bulungi babiwandiika mu ssemateeka nuupu yokka kyekibiina ekirina omukisa ekyasobola okubeerawo nga tekitaddeyo na constitution yaakyo gye tulaba olwalo gye bagazeetiiza naye bulijjo ebibiina ebirala osooka kuteekayo constitution ne bakujajinga okusinza ku constitution kitegeeza waliwo obutagoberera byateekebwawo ekiwambansi nga sakijja system ziba tezijjakola naye ekyo buuza kyakolebwa mu interest yaani bwe njogedde ku kiwambansi omuntu yalowooza ndowooza waliwo omulala ali ebweru wa nuupu naye ne nuupu yennyini ojja kusanga erina ba agents ba kiwambansi oba kitegeereza so obuzibu bwa nuupu Masaka obuzibu bwa nuupu Ejjinja obuzibu bwa nuupu Mityana obuzibu bwa nuupu wano mu Kampala olaba kati obwa meeya obwa loodi meeya butabudde buli kimu tebuva mu bitundu buva Kamwokya na Kavule tebuva mu bamemba ba paalamenti buva Kamwokya naki tebuva mu kubeera nti waliwo mu bamemba ba paalamenti abatali ba quality buva Kamwokya na Kavule kubanga yeesalawo obeesigaza Kikojogo team obeesigaza Era n'agambye nti Emasaka abadde amanyikiddwa mu kuwagira oludda oluvuganya gavumenti wabula kati byandikyukamu. Wabula Democratic Party ye yasooka okugenda ne wamba Masaka oyo. Kakati abantu basala busazi ne badda mu National Unity Platform Masaka. N'olwekyo abantu abatuta olutale Masaka mbawa magezi nti batuyambe buyambi nga opposition kubanga NRM ate baagala ku ekomewo efuna amaanyi Masaka abantu bajja kutujjamu obwesige Masaka baddeyo akaluba kawe NRM kyetuyita political guidance ne mobilization guidance okusinziira ku ssemateeka wa NUP era nga mobilization committee nayo eri established esobola okubeerako kati structures ezo okusobola okuba nga zikola emirimu bwe tugamba mwegwa so ekikulu kiri nti senga ekibuuzo kiba nti bwe wabeera waliwo okukontana wakati awo nga waliwo ebitatambudde bulungi wakati wa Kunga n'abakulembeze ku ntiko nga deputy president ensonga ezo ziba zirina okutunulwamu. Ku nsonga eno omukulembeze w'ekibiina ekya NUP tabangako kyayogerako okuva enteekateeka eno lwe yatandika. Akaseera ak'okufuna abakulembeze abapya kajja kujja ono aliwo nga bwe tuwa pulezidenti Kyagulanyi ekitiibwa tukiwe n'abalala baakola nabo tetugenda kubeera na kibiina nga gwe tuwamu ekitiibwa ali omu bonna abakulembeze tutaka okubawa ekitiibwa ffe abamu ebyo bye byatuleeta mu kulembera olwobamu abagamba onali bakasembayo olwobamu abagamba nti engeri gye mubadde mu byobufuzi